Omuyima w'ekisinde kya People Power Robert Kyagulanyi Center amanyiddwa nga Bobi Wine atuuse ejjinja ku ssaawa 3 ez'okumakya era bw'atyo n'ayingira ku leediyo gy'abadde akyaziddwa. Abantu olumuwulidde ne bakuŋŋaanira wabweru wa leediyo eno ku luguudo lwa Nizam Road ekisannyalaza emirimu n'ebyentambula. Abakuŋŋaanye basanyusa olwa Bobi Wine okukyalako e Busoga. Azze wano naffe tulina okuba nti tujjawo kubanga tuli bawagizi be. Tumwagala nnyo nga ffe abavubuka ife ng'eife abasoga tufune kirabo ky'amaani ino. Mu kaseera katono ne ssenkagere wa DP Norbert Mao atuuse wakati mu kusaakaanya. Ono ayogeddeko eri abantu ku by'enteekateeka z'akakiiko ebyokulonda n'agenda. Ne bwe bateekawo scientific campaign akalulu kabeeramu ebbugumu kati nga bwe mulaba abantu engeri gye beekuŋŋaanyeemu onoosiibanga buli mu ggwanga buli kitundu oli mu kulwanagana n'abantu. Poliisi olulengedde abakuŋŋaanye etuuse ng'eyambibwako amagye okubagumbulula. Kyokka abantu balemeddewo nga bwe bataddeko leediyo ku masimu okuwuliza Kyagulanyi by'abadde ayogera. Ensonga z'abadde ayogerako zonna zibadde zeetoolera kulonda kw'omwaka ogujja. Akakiiko k'ebyokulonda tekali fair. Kusooka tekagoberedde mateeka. Ayanukudde amuyita omuto okuvuganya ku bwa pulezidenti. So siri muto nnyo ate naawe toli muto nnyo okwesalirawo. Bobi Wine avudde mu jjinja wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Pulogulaamu oluwedde poliisi ebinyiza abantu emiwabo bwekubye tyaggaasi n'amassi mu bbanga. Abamu bayombye olw'okugumbulwa poliisi. N'abasirikale bennyini beebakidde ku bbaloka za poliisi balinga 50 tebalina sanitizer tebalina masiki. What is the problem? Why do they hijack us? Ivan Lubega yakusekedde gwino ku lwa Bukedde TV.